bw'ava ku eyo level batandika okuteeka mu level y'okukusiigira ekifaananyi nti kati mulina kye muzimba ng'abantu mu ababiri batya webale nnyo kati agenda n'akugamba manyi okola ssente nawe olina pulaani nina obu bizinesi wano bwenkola nina aka bizinesi kenjagala okukola ki okutandikira kati kino kiri nnyo ku bantu omusajja yagamba kati kiri nnyo ku bantu bano waliwo abantu b'okwana nga katugeze n'omulireetinga ku famire yo dishami oli bweru n'ondaga maama wo nga maama ali nansana biki kati balina engeri gyabapapa mutuukaawo abaana abo abali mu biyumba maama ali wano bambi wootabannenyeza we wano kati mulimu abawala abagenda ebweru nga maama we talina na smartphone okyegera kati nze kankuwa ekyokulabirako nalinako omuwala yagenda Canada eyo kati bwatuuka e Canada nga talina bw'alicommunicatinga na maama we maama we ali mu kyalo eyo kyazanga kati nabwe omanyi bino bye tufumbafumba emitwe neŋŋana naye omuwala ono ki kyenyinza omugamba kimuleetera okubeera nga awulira nga mutuufu ng'awulira omusajja ono waddala wanjawulo kati nga bwe twogera ŋŋamba naye nja kwogerako ne mami naye simanyi bwe ŋŋenda kwogera neki na mami kati nga mugampe ennamba ya mami wo kati nga mukubira essimu kwani ngalimu oluviri lw'ekirevu kyo tewali obuzibu gweno munoonya obutansasula naye banange olugwaleero siri omwangu njagala kubuuza omukyalo ku kyalo kyonna alina enkoko ezibika ezaffe zonna ziri ku mpiso za famire wabula ngenda kuva ku motoka ya Jaliya. Jaliya alina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jaliya n'ampa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa nga tuli awo akanyigira ddala ne kasitopinga nga yingirite lwaki nga mba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tubamanyi abalina emotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina jipu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo Sasa sonde za Jali asofune motoka usobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Okay, kasubire nti buli muntu ali bulungi olunaku olwaleero lwa Sunday era tugenda kubeera nga tufuna omukulu gwe mbaleetedde olunaku olwaleero agenda kuba nga yeeyanjula ababulira amannya ge naye abakazi nsaba inbox zammwe zibeere ntono kendeesa omwana ow'obulenzi ono zibeere ntono mundala ne muntawaanya okitegedde ekintu ekyo sana olw'ensonga y'amanya gange mugamanyi bulungi nnyo Shamim Manja eyakajjako abadde tamanyi erinnya lyange nze Shamim Manja abasinga bampita Zubeda byantalo ku ntalo awo wesiva wentudde sisobola kuvaawo so mukulike eyo mu David Lutalo olunaku olw'ejjo amini olunaku ku lwokutaano mwali mu David Lutalo mukulikire eyo ddala mwebale kulaga nti music omulungi akyali n'abantu abamwagala yes akasajja kayimba akasajja kalina voko akasajja tekakoowa katuuseeko mu second session ne bakagamba vaayo session eweddeko eweddeko nga kakyabatwala nga tekafulatinzeemu tekanywa mazzi actually Uganda yeesiimye nnyo kubanga erina omuyimbi bw'ate erina omuyimbi bw'ate ate ng'ennyimba zonna za makulu okimanyi omusajja oyo bukyangajja tasalanga ku muliro buli luyimba lwaleeta lwerwo ekirala njagala kwebaza David Lutalo abakumanyi bakumanyi yegwe mubayimbi wano bemmanyi ng'omuntu talinamu kasene naye ng'ali mu industry n'agamba njagalayo obukadde 11 nga asibulina naye osobola okuntegeka ntegeka nga sha ne baba ogikozeeyo ne bagaba n'omulyango nedda Lutalo ye muyimbi wano yekka
gojja n'ogamba David njagala ye million zaaga n'akugamba nze sobola zikuwa naye nsobola zikuwa mu ngeri bweti ntegeka we weewulira amaanyi go ne ngamba amaanyi gange ngeewulirawa nti ngeewulira mu Kampala n'entegeka sho mu Kampala n'endeeta David Lutalo n'ajja n'avuga emmotoka ye ne yeeyambaza n'ajja n'ayimba kati ekisinga omumunyiiza nga amaze oyimba gwe yagambye ntegeka n'oleeta transport omumuwa muyinza n'okwawukana olw'ekyo aba yakuwadde nga yakuwadde buuzaako abantu bakikoledde abaana bangi nnyo era ne baba omuyise ku sho David nga kyaliiwo ye bw'ajja ayimba buyimbi n'avuga emmotoka ye n'agenda so bantu bangi nnyo b'okikoledde nsaba Mukama akwongera abantu bakulaze omukwano era bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala good music ebirala nja byogerako ku Monday ayimba yes so njagala soka episode ba sponsors njagala kwebaza Jeje Sounds Jeje webale kuba na sound mulungi webale kuba na screens zitakankana webale kuba na mataala malungi Jeje yakoze stage ya Lutalo Jeje yakoze stage ate naku zino alina ekintu kye yaleese buli show ya muntu akola stage nga ndala nga yanjawulo ate n'obugoye bwosiba ku stage bukyali bupya sawa zino yaliko andi Jeje wano yeka yalina sound atakekema Lero omuntu lwaki oba omuwa sound omubi waba akoze kati aba kitegedde nti Jeje alina ebintu ebyakabi kyeziddako mumuwa emirimu bakola n'abantu bakola bintu birungi ekitegera Jeje tumuwembe muwagire so Bubbles Beauty bo bakola ku nsusu ezirinakyo abakyala abakyeyerusa totawana gendayo tebeerusa wabula bakuyamba gwe yeeyerusa n'okona okubeera nga bakuteekateeka oba obeera n'ova mu kizigo ekyo ekyakwokya abasajja bakooye make-up ne mugana ne mubateera bi-make-up mu masuuka gaabwe ameeru ng'akuyiseeko for a weekend oba a sleep over mwemanyiza okukozesa ku bizigo ebiri nakyo tukyaliko hangover ya David Lutalo ate olwaleero olw'Essande bwe tumaliriza tugendako mu birthday ya Shalom omwana ow'obulenzi Shalom era birthday yonna tujja gikuba live so mulina okubaako kuno ku Executive Media subscribing liking tugenda kuba nga tukuza amazaalibwa g'omwana we ow'obulenzi Jaden ate era naye so ate bo abalemfai bakugamba nti gwali mu America, Canada, US beera nga ate osindika ssente ng'okozesa lemfai so producer wange n'atera omugoba amateeka tagatambulirako nga bwe ngaagala nagenda afuna producer omupya anytime wanaaba anaagumira omumwa naye ayinza okugenda n'ebyuma bye ate ba producer amumanyi ogenda n'ebyuma amanyi ogenda n'ekyano naye nze okigeza n'okikola era bannange nabo batadde ku bunkenke aba producer so n'olw'ensonga abalemufai gwali Canada, UK, US beera ng'okozesa lemufai osindikira abantu abali eka Uganda akasente bw'okozesa kodi ya Zubeda bakuddisayo cashback ka $3 yes so obulango tulina bungi nammwe abakyaleeta obulango mubeere nga mubuleeta gye tugenda okuba nga kyeyongera buli kalango ojja kubanga okafuna temubuuka bulango bannange so olunaku olwaleero it's a weekend basista bange ba housekeepers babeerako mikwano gyange abali mu nsi ez'enjawulo babeerako naddala mu abatali waka olunaku olwaleero twagala kwogera omukulu ono omanyi njagala mumuwa abeera ambasada w'abakadaama mukwano gwa bannange oyagala bakadaama abaana obaagala abaana obwo bayiriddewo omubiri olwala tugenda kwogera ku long distance relationship biki ebirimu bulungi kyobugirimu then ekinyusi kiri awo mu maaso bakadaama bababba nnyo naye bababba lwaki bandikubbye biki byolina okwewala gwe nga kadaama okubeera nga tobbibwa oba omuntu yenna ali mu nsi endala naddala ng'oli mu long distance relationship so njagala obuuze ku bantu bano esooka obeeyanjulira amannya tugende mu maaso neeyanze omukisa guno Shami okubeera nga ndi wano olwaleero ku Executive Media omukutu guno ngwagala nnyo buliko ebizimba bingi era yenna alina atanasubscribinga genda onoonye omukutu guno kuba eno e hardware bwe kiri buli kyoyagala okisanga wano so amanya mpitibwa Abdul White Collar
Outer Galaxy FM stroke Galaxy TV nga I'm a relationship therapist nkola program bagita Boys Cubicle ndi musanyufu nnyo okubeera wano eno njogera nnyo ku nsonga z'omukwano kuba ensangi zino omukwano guzoganya nnyo abantu bangi Zube Osega so njagala nnyo olwaleero njagala kuzize wano okubeera nga ngabanako ne bannyinaffe oba ne baganda baffe abali mu long distance relationships tulabe engeri gye tusobola okubeera nga at least tugezaako okubeera nga tulungamya ensonga eyo kuba obufere bungi buli mu long distance relationships so ndi musanyufu nnyo okubeera wano era kyemmanyi nti olunaku olwaleero tugenda kugabanako nammwe ebintu ate bijja okuba nga byamakulu era bijja okubazimba. Okay. So long distance relationship gogikiririzaamu? Long distance relationship zino olumu zikola olumu tezikola because omanyi omukwano love finds us omukwano gutusanga so olumu oba tomanyi bwe gugenda kukusanga naye nze long distance relationship gyenzikiririzaamu yeno long distance relationship nga omanyi za bika bingi naye long distance relationship erisinga okubeera common era gyenzikiririzaamu yeno nti Shamimbe oli Kampala tubadde tweyagala nga ndi naawe Katonda n'aleeta embeera n'enfuna opportunity oba ngenze kukola Mbale oba America oba Dubai nti already tubadde tulina kye tuzimbye tubadde ne physical bond eyo okitegeera naye nogaa munaye omanyi nga omanyi nti embeera y'okunoonyaamu akasente bumali yafuuka bumali ogamba gendako wa Dubai onoonye kaki ku kasente nzikiriza nti long distance relationship kiko ekyo esobola okukola lwa nsonga nti already wabeera waliwo akakwate ke tulina tubaddeko ffenna okitegeera naye kati long distance relationship esinga okuzoganya abantu ze zino nti omuntu ali Dubai nze ndi Kampala twesanze ku mitimbagano naku zino emitimbagano gyafuuka emitimbagano nti omuntu agenda kujja mu bulamu bwo naye nga mukutu gwe gubagasse simanya mukwano gwagambye bane Shamimu ojjukira omuvubuka oli gwe twasomanga naye kati ali Canada kamunoonyeeko olumunoonyaako n'alaba obufaananyi nga bumuyisaawo buno bwe dupositinga buno bwe beeditinze katwalinamu yadde akabalabe babusiiga ekizigo osegera kati oli n'atuna n'agamba kyana ekyo nno nkijjukira mu siniya 2 wali nga kyanzoganyanga tufunyemu akasente nemweddamu kati ezo zirimu obuzibuzibu buki bungi kuba ekisookera ddala zirakinga physical bonding yes wano ebisinga mu bikola naye omukwano guno olaba n'omuntu ne waba afunye bufunye ennamba yo leero Shamimu n'atandika okukwana chances are many nti yeetaaga okutuuka okukulabako maaso ku maaso omutima gwaffe gulina engeri gye gusalawo oba gye gubeera mu mativu ng'omuntu omulabyeko maaso ku maaso ate kati ekyo kirakinga nnyo mu long distance relationship naddala ezo abantu ze batandika online kati weesanga mu biseera ebisinga ng'omuntu ali mu mbeera era eyogera n'omuntu naye nga physically they lack that kind of bonding which is ate nga kinyusi nnyo omukwano egunaaba nga gunaabeera gw'amakulu mulina okwerabako naye njagala nnyo twogere ku mukwano long distance relationship eno eya online long distance relationship eya online yantabula muganda wange lwaki abatali ku ground wano waka balina akajanja kangi kati ekisookera ddala kati kanjagala omanye nti abantu bajja mu long distance relationship nga tulinamu kaliba y'abantu bano abaga nti bano abantu ba wano batuzoganyizza nnyo kati n'ayagala afuneko omuntu ng'ali wala ekyokubiri abantu bangi kati abantu beebweru ate eri side eri basinga okwagala long distance relationship by the way lwaki because most of them are homesick abaana abo ogenze n'oyogera ku bannyinaffe bakadaama ali bweru naye alakinga omuntu amuyisa muki mu kyeyo okitegeera contract ya n'agitambuza kati basically these people what they do ajja n'afuna omuntu bw'ojja mu kabokisi ke bwe pa ekisooka okujja mu bwongo bwe nti nfunye omuntu agenda okumpisa mu kyeyo nfunye omuntu agenda okutambuza ki tasooka kufuna kiri nti love omutima gugudde kankubulira obufere obuli mu long distance relationship tomalaawo kati ebiseera ebisinga olaba abantu abo naddala abaana ab'obuwala babeera lonely they have a very hectic schedule nti bakola nnyo during the day kati olweggulo babeera beetaaga omuntu gwe boogera naye ate ebiseera ebisinga beewala nnyo eŋŋanda
lwaki beewala eŋŋanda kuba eŋŋanda zisaba akasente wabonyumya naye abakubulya kizibu ate waliwo olumbe lwa jjajja gundi yafa gundi yakola kino okitegera waliwo omulwadde egindi kati be babyewala so they want someone nga mupya tabamanyi babyeko kye bakola ki kye bazimba but basically they are very lonely kati kye baba basinga okwagala nti baagala omuntu ababeererawo kati ate Katonda najja n'abakola bubi nga kawalufaali kabwereere okitegeera muganda wange kawalufaayako nga kabwereere abwereere yabeerako webale nnyo kakitegeeza ye aba akulinze otegeera bakuba vidiyo koolo aweereza message aweereza audio abo abaana baweereza audio omwana akweza audio ya dakiika 10 naweza audio dakiika 24 ng'ayagala kubula olunaku ate aba yakagimala yeeyo n'aweereza endala okitegeera nga neri tonnagiwa kati nze nina ekizibu ky'okuwuliriza audios nina ekizibu ekyaddala ekyokuwuliriza audios era abantu kyaba bategeeza buli ampeereza audio bw'olaba njizemu wayisewo ennaku 2 totya nnyo have a phobia to audios kyami njagala okugamba akantu kano ninamu okukkiriza nti omuntu yakola akantu kano ak'okuddusa audio ku WhatsApp alabika yalina bakadaama mu ndowooza yali abalowoozaako abaana baweereza audio kanyiza Mr. Ntinze wemba nziwuliriza olumu nga newaddeyo ngiwulire alavaawo wabula weeyongereko nkateekayo eri tayimu zitu okitegeera anti olondamu kati obanga asoma amawulire owulira olondamu mitwe mikulu kekiro kyaddategeeza ne bw'otakamalayo then n'ogenda mu maaso naye nga bwe mbadde nkunyonyola nti abaana bano kati beesanga nga bambi beetaaga omuntu ababeererawo abatambuliza ekye in the first place balowooza kuntambuliza kyeyo talowooza nti ogenda mubeereramu mweyagale mutima na mutima ekyo kijja ddi ekyo bijja oluvannyuma kati because usually abakazi baatondebwa nga they can learn to love tebali nga basajja men are usually intentional nti nze Shami ngenda okujja okukwana nga mmanyi kyenjagala emba njagala kukebera mu ntambule mba nkimanyi bwe mba njagala nkwagalako ssente mba nkimanyi bwe mba njagala kuwasa mba nkimanyi naye kati abakyala bo Katonda yabatonda nga n'omuntu oluusi gwabadde tayagala mu kusooka asobola omuwa obudde n'ayiga okumwagala ekyokubiri nti balinamu ne kino nti asobola okukulaba n'agamba anyway ayinza okuba he might not be my ideal man naye kamuwa omukisa okusinziira nga bwakoze eki bwazze ate mukimanye ennaku zino abasajja tuli batono ate abategeera tuli batono nnyo producer akantu ako okawulidde abasajja tuli batono naye abategeera tuli batono nnyo kati kitegeeza abakazi ate balina ebintu ebyekisiru obitandise era ebintu byakisiru temwagala mazima abantu tebaagala mazima abasajja abategeera ku market batono nnyo so kati omwana abatategeera kyogaba bangi bangi bali okwo katale bataayaaya ate betugwamu ne bw'obassa mu ffuso obasomba n'otabamalaawo bangi nnyo sivuma naye nga amazima gali nti we have a lot of irresponsible men lately ate nga abantu bangi naddala mu child relationship because abakyala bano bajja mu relationship nga they want to commit they want to be serious naye kati abantu ennaku zino tiimu kukebera bangi abasajja abali awo nga yakebera mukebe kuyisaamu ggaali si bakyogera kuyisaamu ggaali akuyisemu agende bangi nnyo kati mwami omwana ow'obuwala bw'abeera eyo awulira nga ayagala omuntu asobola omubeererawo and nekirala baby kye mbadde sikugambye abaana bano bava eno nga balina expectation nti ogenda kutuuka okola emirimu gyo owummule nga obulamu bugenda kubeera buki bulungi kati the unfortunate bit bagenda first of all bafuna obuzibu n'embeera omanyi change of environment it affects you abantu abatambuddeko n'obeerako ebweru okumala ebbanga nti omuntu atuuka ekiseera n'obeera homesick kati ate bwe kituuka mu buno obudde bwe tulimu obwa winter kiba kirala okitegeera abeera omwo mu masuuka n'alowooza ebintu aba scrolling ati n'alaba bali mu laavu okitegeera ekyokubiri nti ennaku zino abantu people are flaunting their love all over the place ogenda ku TikTok okwo abaana beeyagala beeraga omukwano kati ate ze zino platform nabo zebakola ki zebabeerako kati agenda nanaga naye nze nabaaki so mu mbeera emu oba endala n'abalula nga ayagala okubeerako n'omuntu gwakola ki gwayagala ekirala abantu bano abawarabu kyemmanyi si be bantu abali awo nti bonna abalungi abamu bakambwe they are kind of they might not be so hostile naye bakambwe they are rude
kati ogenda n'olaba omuntu n'abeera nga mumanye ebitonde ebikazi biri very emotional yakedde ku makya akoze akooye bamuyombesezza kino kiri kati atuuka ekiseera nga mbutuufu olunaku bw'aba lumaze anoonya omuntu gw'akola ki gwasaagamuko naye amulimbemu kyekibaweesa audio ziri ennene nakulaba naye leero baba ngambye bw'ati omanyi leero nayogeza kwegamba baba banoonya bantu babe banaayogerako nabo bababulire ku bizibu byabwe bayitamu nga laava eno tennatandika kati lwaki long distance relationship zino zitandikibwa online na gavumenti zirina obuzibu nti abantu bazitandika n'ebigendererwa ebikyamu. People start this kind of relationship with wrong intentions. How? Nti ekisooka kyami omuntu agenda kujja mu bulamu obwo naye nga obwongo bwe bugamba njagala muntu ampa kampani. Ekyokubiri omuntu agenda kujja mu bulamu obwo nga ye ayagala muntu gwagenda agamba nti omanyi naleka omwana ekabowa badde njagala obampera ebintu bino njagala ogenda okebere ku maama wange kuba abasinga bakikozesa nnyo n'abeera mu position nga buli kaseera ayagala kutuma kuba neyo kategore y'aba long distance relationship people gye partners gye bali nga ye akutuma naye nga ayagala errand boy muntu agenda mukolera mirimu gye Kampala okitegera yaleka ka mobile money ke yaleka omwana we ayagala bamutwalira fees osega kati ebintu ebyo tubibeeramu naye ekisinga okubeera ekikulu intentions tezibeera ntuufu kati abavubuka beegumbulidde omuze bakwana bakadama kuba bategedde ndi bakadama beetaaga omuntu gwe bakola ki ababudaabuda kati kyebakola ajja n'akukwana nga naye ayagala kaki kasente kati ate obukodyo babwongeddemu nnyo kuba luli kadama yakugamba nga najja n'agamba nti omanyi kwanze sijja kulimba bakadama mbakwanyeko era njogeddeko nabangi naye nga yakugamba nga oli munnange omanyi sente zange naleka akawunti e Kampala kati awo bebabanga abagezigezi ate sente bwe zigendako tezivaayo sisita wange yazijjayo biki naye kati sente kati engeri zo ziwereza ki nyingi kati ate abavubuka we bafuukidde abagezi kati abantu kye bakola ennaku zino alwaza ani abavubuka akulwaza atya okulwaza kyeki okulwaza kwe muntu okubeera nga omukwana naye nga tojjirawo kwe kulwaza tolaga muliro bakiyita okulwaza nti omuntu abeerawo nga ayajja kubba naye nemumala ng'emyezi ebiri nga tayogeranga ku ssente ng'agamba oli bulungi nze keberako n'agula ya time kati gwe nakikuleetera muli otandika okubeera ng'olowooza omuntu ono alabika akola ki mutuufu tannansaba yadde ekikumi kati lwaki bakola ekintu ekyo ayagala onnyikire mu mukwano omwesige webale nnyo omutegeere kati bw'omala omutegeera bw'akizuula nti oli addicted because ebintu bya love bino bisesazoda nti omuntu osobola okutegeera nti kati ono omuntu yantegedde nti otuuka ekisangula omuntu ali addicted ku ggwe bw'oba tomuweereza message osangako message nyingi bannange oli wankumi singa n'ebisigadde kati bw'ategeera nti kati otuuse weebale nnyo kati bw'ategeera nti otuuse waayagala nga batandika emize gyabwe omuze gwe basooka okukola muba mwogera essimu n'etandika okuvaako akulaga kata kyalina airtime osegera muba mwogera oba oyogera naye n'avaako n'omubuuza tolina airtime nti kati ye n'aweereza omwana n'otandika okugula data wa mwezi osegera kuba yakikuteeka namu n'agamba omanyi waliwo ka data plan myezi bwe nsasula emitwalo bwe giti oba mu mitwalo 8 kasobola okukola omwezi kati because oyagala obeere ng'omu abeerawo available buli kaseera ka data plan ojja kakola ki ojja kasasula ekyokubiri kye bakola atandika okubeera nga buli munyumya emboozi agisala omwanyumyanga naye essaawa ennamba agamba nze golaba lero olunaku lubi nina stress emirimu tegitambula tujja kukola ki tujja kwogera enkya
kati jukira gwoyayaana wamulinze kuva ku makya yamala okuteekamu fiksi yakuteeka mu kale ka position kegaye nti ategedde omwagala oli addicted ku ye muwogera buli kaseera kati ng'atandika okulaga nga bw'alina stress kati muli abakutegeka stress zitandika amaze kulaba nti omwetaaga nnyo kati gofolinze in you've fallen for them kati now they want to prove to you nga nange bwenkubeereddewo nange mbeerera awo naye takikugamba direct atandika kulaga nti alina stress kati ngomugaa talk to me what is stressing you omanyi wensula landlord ennyumba yagyongeza ennyumba yali ku 2,000 kati ya 3,500 okitegeera osega ate mbadde sirina bulungi ssente kati because you want to show nti oli part of their nti olumwa wamu nabo naye ogenda kusumulukuka kati bw'oba tosumulukuse kye bakola kintu kitya nga bwe gambye era ako kagoni k'okugamba nti ali stress kati ye bwe lwakkubira n'ava ku ssimu ng'obudde nga takuwadde budde ekikujja mu bwongo okimanyi Zobe otandika okugamba omusajja ono lwaki takyayogera nange alina stress kati gwe weefuula nti obeera compelled okumuyamba ng'okimanyi nti mirimu gye gimusstressinga sente ze zimusstressinga kamuwe ssente asobole okumpa ki obudde kati n'akugjamu essente jukira obadde omanyidde okwogera n'omuntu ono akutambuliza ekyeyo kaakati takyayogera akedde akubye akasimu agaye toyinza kikkiriza nagula essimu enzibe okitegeera naye essimu eno mu bbanga kyeri eri essimu enzibe jaddi mu myezi twakekwana myezi emeka kati kankubulire olaba akantu kali ke nagambye ak'okulwaza omuntu asobola okuwa emyezi egi akulwaza ng'ali awo ali mu capital wate akola because kati gwejukira omanyi one thing tolina okumanya abantu baba balina obudde omuntu bw'abakwana ng'alina omuntu omulala aba n'obudde bungi ku ggwe because bino ebirala biwandibadde okwasaganya alina omuntu omuli abikola ki abikwasaganya kati kye bakola mu bwongo bwabwe bakiteekamu n'amanya nti omanyi ono ngenda mufumba kumala ebbanga bwe riti mpaka lwanaatuuka wenkola ki wemwagala okitegera kati wano waza okutuusa wayagala wagambira nti nesimu yagula nzibe baiba n'ebireasons bingi okitegera omukulu jibu ng'ogezze oyo soba omukulu atunga masuuti omumanyi jibu esuuti oyonsa esuuti wantungira yeemu suuti wantungiramu nongoba naye era omuntu w'omunoonyaako ennaku zino ffe tuliko totulaba jibu tayinza kunzijjaku ofa ajja kusuula bizinensi jibu bizinensi nsuula banjambusa omanyi bano balina fitina bano mukama wange babeeganamu kapushi lwaki tetukola oyo mugagga ssebe alina okumpa ssente mukama wange ssente kati zikulabika kati tukoze tutya mukama wange kuba kati ono adiwaminga naye abagagga baba tayagala kukuwa agamba angeze biwuka waliwo kati aba atandise ekya omusanga ageze mukama wange ngola ikabulungi kagamba stress egezza kaakati otunga obugundi buteeteyi bw'abannansi omwana ono nako bakamupime oyo wa Kinigeria bannange omanyi bosi wajja jibu mbatendedde okulaba jibu yatungire suuti wano yatunga ebintu ebirungi so tukyaliko executive media bannange omugagga abadde azze omanyi olaba omugagga ng'ate atandise okuwoza biwuka batakuwa ssente so nsaba mpisewo obulango obudonga bwe tugenda mu maaso gwe wenna ali e Bulaaya tovaako zino ensonga zibakwatako mbadde ninako esimanyi abasajja bwe bakola tumufunye omukulu atuwe gwe beereyo bakubbe naye ng'okoze eki nga gwe weesiimidde n'oyagala nogaa mu nzibe neewaddeyo otegedde so n'olw'ensonga eyo mu mbeera y'emu njagala okuyisaawo aba Atalantis Plasm Designs abookya enzigi bookya ebyuma ne babikolamu design zonna zoyagala bakola pagolas okukosa okubeera nga bookya gates ennungi so beera ng'ate obeeyuna oba osobola okubeera ng'onnoonyako ne tubeera ng'ate tubayisaamu abamandamanda express cargo bo bavitaki bakugamba nti basobola okukusuubulira ebintu okubijja ettaki ne babireeta wano oba gwali eyo nga kiro waguze nnyingi ebintu aba wakubiwa mandamanda ate tebirwayo ebintu bijjira mu budde
So yamba oba gulirayo omwana wa Scorsese eddagala nga obeera ng'oba wagira ne portraits zaabwe ze bakola. Nisha portraits akola portrait ezo naye buli portrait emu gy'ogula oba ogulidde abaana ba Scorsese eddagala. Nkyaliwo n'omukulu linnya kiri emba nkozesa alina amannya mangi. White collar ndaba nga ogenda kubawala abawala bagenda kubeerako. Tukozesa eri ery'ekisiraamu. Abdul White Collar ge mannya ga Abdul kantu ngenda nakuyita Abudu. Abudu. Omwana yala mpitira ddala Budala tumanye kuba Budala ndine Budala. Olaba tuli ku Mauledi wano. Okolimye. White collar. Bwanji. White collar kyatwalya muddala mu mboozi guno munnange nawe wali e Uganda. Bino kituufu n'obiyiga kubeera waliyo n'ababbanga ate bali eri. So wenna ali mu long distance relationship naye olwaleero njagadde akantu kano kagendere eddala eri basista baffe abali mu biyumba. Kuba mmwe musinga okubeera affected n'ekintu kino. White collar akyatutwalamu tuli wano we babeera nga kati amaze okutuuza mu ddagala kaakati atandise okubeera nga process ye gye yali eyamuleeta etandise. Kati ebiseera ebisinga nga bwe nkugambye nti bw'amala otegeera nti kati omutegedde omukwano oli mu mukwano ogwa ddala batandika okweextortinga naye nga akuggyamu akasente mu bweyagalire nga takukase akulaga muno ennaku zino sikyasobola kwogera naawe noonya sente zimbuze maama mulwadde okitegeera renti osegera business ezikyatambula nyina bemmanja tebansasula kati akulaga nti alina obwetaavu kati gwe nga alinga akugamba nti omanyi ekiŋŋaana okwogera naawe ndi stress kati gwe okwagala ofuna time eri gy'abadde akuwa gy'oli used to ng'olina omuwa kati kasente nti kati akutekerawo embeera nti bw'ompeeyo akyabiri na maama ayandibadde amala olunaku nga stressinga okunoonya ssente za maama mulwadde ngenda bomala njogera nawe era bakikola bulungi omala omuwa akasente then ne mwogera bulungi kati bambi ne bakuteeka ku tension. Ekyokubiri kye balina bw'ava ku eyo level batandika okuteeka mu level y'okukusiigira ekifaananyi nti kati mulina kye muzimba ng'abantu mu ababiri batya webale nnyo kati agenda n'akugamba manyi okola ssente nawe olina pulaani nyina obu business wano bwenkola nyina aka business kenjagala okukola ki okutandikira kati kino kiri nnyo ku omusajja yagamba kati kiri nnyo ku bantu bano waliwo abantu b'okwana nga katugeze n'omulireetinga ku famire yo Dishami oli bweru n'ondaga maama ono nga maama ali nansana biki kati balina ng'egya bapapa motuukaawo abaana abo abali mu biyumba maama ali wano bambi wootabannenyeza we wano kati mulimu abawala abagenda ebweru nga maama we talina na smartphone okitegeera kati nze kankuwa ekyokulabirako nalinako omuwala yagenda Canada eyo kati bw'atuuka e Canada nga talina bw'alicommunicatinga na maama we ali mu kyalo eyo kyazanga kati nabwe omanyi bino bye tufumbafumba emitwe neŋŋana naye omuwala ono ki kyenyinza omugamba kimuleetera okubeera nga awulira nga mutuufu ng'awulira omusajja ono waddala wanjawulo kati nga bwe twogera ŋŋamba naye nja kwogerako ne mami naye simanyi bwe ngenda kwogera neki na mami kati nga mugampe ennamba ya mami wo kati nga mukubira essimu kati bwe mukubira essimu namukubira essimu nga bw'onalaba n'omuteeka mu loudspeaker of course nga tukozeseza WhatsApp call kati nenkwata akasimu kange akatono nenkubira ani maama we bwe nkubira maama we ono omuwala agamba halo awulira eddoboozi ne maama we mutadde mu loudspeaker awulira maama we agamba halo ne banyumya akatono smartphone kuliko WhatsApp call o Canada otadde ku loud maama we wano mukoze ki namutaddeko ne boogera maama yali musanyufu nnyo era ekintu ekyaddako kimanyi yaŋŋamba omanyi ngenda kuweereza akasente ogende ogulire maama wange ki n'omuteeka ku ssimu emuteeka ku ssimu
Maama awulira muwala we. Tamulaba tamanyi. Agamba kiki kino magic akola atya. Okitegeera. Kati nkubuulira ekintu kino Shami. Omuwala yasanyuka. Omuwala yasanyuka. Nga you are the future husband. Nanjye kirawo $3. $3? Kakadde kamu. Nanjye kirawo $3. Kwezo kuba yampeereza mpaka yaweereza $5. Naye ng'ebisatu byange ebibiri byakugulirako maama simu nakumuwako kasente ka upkeep. Ebibiri wagula essimu? Essimu nagigula ne bagimuweereza ku bbaasi. No, obwesigwa era ne bweyongera. Obwesigwa ne bweyongera. Kati nze naye nze mu mbeera eyo nze nalina ebigendererwa ebirungi gyali. Though nali nkimanyi nti ebbanga lyagenda kumala e Canada. Tetulina kyamaanyi kye tugenda kukola. Lwaki? Kuba waliwo omuntu gw'olaba olinaga ngenda kumala emyaka 10 e Canada. Ng'olabira ddala ojja kuba omulimba. Naye nga jjukira mubeeramu kino kati ne mmanya nti ono omuntu gwe nfunye wakutambuza bintu byange. Okitegeera kankole ebyange nga naye bwakola ki? Kunyumyanyumya mu kutwala budde. Kuba yali tagenda kudda. Sigibena bantu nti oba mwaka gumu agenda kudda ntemujja sobola ki? Okukwasaganya. So kati abantu kye bakola biseera ebisinga kati abavubuka ennaku zino kye batandise okwekola. Agenda n'akwata ssente ng'ezo n'agenda okukwata bano naddala bafeera nnyo bakadama abalina abaana. Ate batya? Anti kati agula omukwano ku mwana kati nga birthday zino birthday omuwala n'agamba nafuna omusajja e Kampala simulabanga nakanjagalidde abaana. Okitegeera kati agenda n'akwata emitwalo gye nga 20 n'akolera omwana birthday ku ssomero. Bakuweereza ebifaananyi. Muvubuka yakutte. N'owulira ng'ofa n'ogenda nafuna omuntu omuto. N'ogamba bannange Mukama weebale. Weebale nnyo. Kati n'akukuliyetingira kali akantu ke nagenda. Kapito n'akuteekamu waabiri. Weebale nnyo. N'ofulumya obukadde 10. Naye ng'agenda okukusitula. Kati oba okyali awo nga ga munnange omanyi nno nayingira mu bintu by'okulima. Naye nyina kapoloti ke nalabye eyo. Bakatunda miliyoni ziri miliyoni 7 zokka. Buli kimu babaako ne pulaani babaako ne kye bayingiramu. Anko agamba nafuna kapoloti eyo naye bakatunda miliyoni 12 naye nyinako 7. N'ekintu kino nandiyagaye tukikole ffenna nze naawe. Kati jjukira abasinga luli bakadama baagenda ne babuuka nga omuntu wagamba nti mpola akimanyi oyinza obutasasula. Kati okukuba obulungi akulaga ekintu mu kirimu bameka 2 alina akutegeka bulungi. Nagamba naye bw'endeeta 7 actually leeta 4 leeta 8 tugule kapoloti kano osegera tubeeko bye tulumirako bw'onadda obeere ng'olina w'okola ki? Otandikira. Kati gwe n'otandika okulaba nga mu butuufu omwami ono tokyamulaba nga online boyfriend. Omulaba mwami omuzadde n'abaana. Anko kalendayo ng'eri mu 28 eyo. Okitegeera kugamba omulaba mu future. Okitegeera ate ng'abasinga bambi babeera baki? Bayaaye. Kati ye n'akozesa opportunity n'ayisawo by'ayagala okukola ki? Okuyisaawo. So ebiseera ebisinga relationship zino eza long distance nti weesanga nti abantu babeera mu kusika muguwa ebiseera ebisinga. Lwaki? Intentions za njawulo. Omusajja azze ng'ayagala kutwala ssente ku mukazi. Ate gw'oyagala mukwano, gw'oyagala muntu kukubeererawo. Kati n'owekisanga nti bwe lwaba ayagala akasente akuyetinga embeera nti tali bulungi abeera tomulaba so n'akuleetera ennyonta eri kati ennyonta okusasulira ennyonta okugijjawo ng'olinamuwa buwi kasente. So omukwano ogwo ensonga lwaki tegutera kunywera gulakinga physical bonding. You see relationships zino ziri mu stages but ebiseera ebisinga abantu ku honeymoon stage because honeymoon stage is stage esooka ya relationship. Now erimu a lot of physical bonding. Tola abantu bagenda nnyo out bagenda nnyo ki like omuntu n'omulaba. Shamima okimanyi nti sobola okuba nga nkukwanye wano ku ssimu naye bwe tutuula ku restaurant nina ebintu bye nkulabako nga wali mu kamera alabika bulala ne wana alabika bulala nina ekintu muli kye ngamba aboggola ebyo obiraba nga tuli ffenna otegeera kuba tekeebulizaayo gyokoma okumusisinkana. Even the tone of the voice ayogera atya ankwata atya okitegeera. So that kind of physical bonding erina ekinyusi kinene nnyo kyegatta ku relationship nti ebiseera ebisinga oyagala weeteke mu mbeera omuntu ono omutegeere omutima gumutegeere va ku bino byakugambye tukwana twogera ebigambo bingi naye kati waliwo embeera gy'oba oyagala omuntu omugambe mutofu agambe naye ekisajja kino laba n'amaaso go kati kakkamu okitegeera kati mweyo embeera
mu long distance relationship tebeerawo nti akulabeko alaba oba olimba waliwo n'abagamba nfukamidde bwe kiri oba oganye okulya sigenda kulya bwe ng'ayimiridde olina ali kubulya amagulu agawanise webale nnyo nga ne feesi ye eriwo eti ali mu kuweweeta lubuto yakuse edda naye nga ali mugamba bw'oba tolidde sigenda kulya nga mu feesi ye ali mukola akuŋoola ali mu kukeneka webale nnyo so long distance relationship bwe buzibu abantu abasinga batera ozisangamu nti zirakinga physical bonding ate n'ekirala nzibu za kumaintaininga long distance relationship nzibu ya kumaintaininga ebintu omuntu byalina okukola okugibeezaawo naddala kati bano abalina eziri genuine bingi nga ekisookera ddala communication kyekintu ekikulu ennyo tolaba nti wano tucommunicatinga kiri paramount naye mu long distance relationship communication ekyukamu one omuntu olina okumakinga sure nti omukeberako buli kaseera to the extent nti olina okukola ne ze bayita virtual engagements nti video call omuntu akole ki amanye ekyokubiri nti ebiseera ebisinga ng'omuntu ogenda mu long distance relationship weetaaga omuntu you outline the expectations omuntu abeere ng'amanyi nti kino kye tulimu kyekino tugenda kukikola bwe kiti nti ebiseera ebisinga kati katugeze omuntu ayinza okuba nga ne time zones zikyuka omuntu alina okumanya nti okay ku ssaawa bweti gundi abeera mu break ye zonna olina ozimanya bintu biba byakwetegekera naye amanye nti ku ssaawa bwe ziti obeera free okitegeera kati mweyo embeera asobole okubeera ng'akola ki mu communicatinga because tekinyuma omutereko message ku ssaawa 10 ate eri nga yakoze eki nga yeebase okitegeera ekyokubiri abantu balina okubeera nga you develop a routine otya nti you want to tell omuntu oyagala omanyi byakola naawe omanye byakola ki byakola kati omusobola omugamba nti ku budde bwe buti ngenda kukola bwe kiti ku budde bwe buti ngenda kati maze shift yange ngenda kukola bwe nti ng'olwo nawe olina okwennyonnyola ku bya ddala ekikozesa ekyo is someone to feel your presence even ne bwoba nga naye nga nabyo tebiwangaala ebyo si byangu kyegaye nti etaaga kugenda mu long distance relationship ng'oli set ekirala abantu kye balina okudevelopinga you do activities together I've been in a long distance relationship before and solo sawa n'ogamba omuntu soma akatabo mu long distance relationship white collar mukwano obwo obudde buliwo obusomera omuntu akatabo anti kati ekikozesa ekyo kubondinga musigale nga mukirina relevance nti tugeze nti kati nkimanyi nti ku ssaawa 2 Shami agenda kunkubira ansomereyo chapter nange enkya ku ssaawa 2 musomereyo ki chapter naye ekikozesa ekyo kukuuma eri essence nga weri nti mulina ekyo kikola ki ekibagatta wali osomyeko akatabo kogamba abantu okusoma kamu oba bubiri ng'oli ku ssimu osoma akatabo nze kati nasoma akatabo waliwo akatabo bakayita Account of Monte Cristo nakasomera omuwala naye nakafuna online kati nga bwensoma chapter eno naye bw'asoma bw'asoma si kyekyo kyokka musobola okukyuzinga okulabayo ka movie mukalabirawa otya kati oli ateekako TV nawe n'oteekako TV ne mulaba firimu naye ngende essimu bweziri alaba nawe olaba firimu y'emu nomuga kati webaweerawo moment ekusanyusiza mu firimu noga naye olabye ekyabadde amukozaawo osegera alaba firimu e Kampala oba gw'ogirabira Canada ng'olina obukodyo long distance relationship asoma obutabo n'akasomero oli chapter nono n'asoma chapter olulala balaba movie bombi nga bali olwo data gwatalina walufaayi wa bwereere nakikugamba wali mu kusooka nti kyosooka okukola omuntu long distance relationship naddala bali abaleeri nga bakolamu olina okuteekamu essente long distance relationship si aba mitima minafu nga data kakubeereko exactly ekirala abantu kye balina okukola ennyo okubeera positive n'okubeera nga omuntu omwesiga muganda wange ekyo kyagaana mu long distance omanyi lwaki because kati kankubulire oba ogenda kuzimba nnyo omutima sha naye tebeesigako wadde abo abantu omuntu alina obulamu bwe bw'atambuza nawe olina obulamu bw'okola ki bw'otambuza kati bw'otabeera muntu alina bugumiikiriza kitegeeza kigenda kukusumbuwa buli kaseera ogenda bw'onaakuba essimu n'atakwata kye nakugambye nti mwaguringe nti omanyi between ssaawa 5 n'omukaaga ambeera free ambeera free nkubira satirati kijja kuluma nnyo omutima bw'okuba ku 7 n'essikwata ojaga oba kati ali naani oba yakyazizza
kwegamba kiki kinage nti you keep tabs. Long distance relationship ebanga bwolaba ng'olina omwana ayavula. Kati wali oliddeko emmere y'emu ne munno. Of course ne mugamba ffenna tufumbe. Of course ebyo byonna bibeeramu. N'omugamba omanyi fumbe eyo nange nfumbe. Leero ndidde ka bbiri supu. Bbiri supu kyekikomando aba takimanyi. Naye n'akinoonya. Yayinza okuba takiridde n'agamba naffe tulire ku mulangi. Nange ndidde kirap. Omanyi beyo balya birap. Kyandibadde nga kirolex kyaffe. Nange ndidde kirap wano. N'omukubira akafaananyi n'omulaga nti ndiddemu kano ka bbiri supu n'alaba akakomando k'olidde. Like that kind of thing okitegeera nti munyumya ne kugula. Naye abantu nga babikoze ebyo kebadde sinaabamu kekokola firimu bantu babiri. Era ali eyo yenna nga yali alabeko ku firimu n'omuntu nga muli mu long distance relationship ne mulaba firimu commentinga kubaako kapya then n'akokusoma akatabo nako kapya. Anko bukodyo bwoli. Gwaliyo kapya kya. You can even go for a walk. A walk? Mu long distance relationship. Bwekiri. Mutya. Anti agamba ngenze kutambulamu. Nawe tambula. Nawe tambulamu. Ne mugenda ku video call. Nogenda ku video call. Naye gwe ng'omulagawo kamera eraga kkubo lyoyitamu naye ng'akulaga eri gy'akola. Ngeno utaddemu earphones wanyumya. Nga bwe munyumya. And the work will be. Kwegamba naye ng'ekikozesa ebyo byonna byonna. Bw'omugankoye wagayongerayo. Abaana abo tebaagala kuva ku ssimu. Abaana abo tebaagala kuva ku ssimu. Musobola okwogera essaawa ezi. Naddala bannyinaffe bakadama. Essaawa ezi. Nga ye tannagamba nti. Tannavaako. Akanya kugamba kankendeze esi kanyongeze esi. Kanyambale sokisi zange. Okitegeera. Ne maama experience y'abakadama gwe ng'olina nnyingi wakakwana bameka. Nakakwana bakadama bana. Bana? Kiki ekikwawula nabo? Abakadama abo baferemu. Baakufera? Baferemu. Obeera naye wano ng'olowooza kiggwa. Kumbe mu kabokisi emuleka muliyo nga bana. Kati ate bw'atuuka ku airport wano omwenna teryamulabako agenda wa taata wa mwana. So naye bakumenya eyo mitima. Mukirabyeko wano. I think tubadde tukiraba. Actually it is trending lately. Abantu bajja ku airport nga azze kukima kadaama oba azze kukima muntu abadde ebweru. And this person completely disappoints them. Ndowooza mukirabyeko. Omuntu najja n'ebimuli bye ng'azze okulinda omuntu. Kumbe yo omuntu nga kye nagambye nti wali omuyamba kutambuza ki? Kiyumba kyeyo. Okitegeera. Ng'alina omuntu we gw'ayagala ebyaddala. Because to be honest, Kyamimbu ng'omuntu tubadde tweyagala for about 3 months. Ne tuka n'okukola program. Nojje Kampala ku airport. Nojje Entebbe ku airport. Ne ntuka ekiseera ne nzija okukuwa katugeze ng'ebimuli ng'ebyo. Ate n'obigaana. Kitegeeza olina omuntu waki? Omulala. Okitegeera kiri kyonna kibaddemu tubadde mu kiguumaza. Ate n'ekirala abaana abo kye bakola. Nti oluusi akugamba na lunaku lwajja Shami. Oba oli awo lwaki ate basisita mukola bwe kati otandika okuba ku nnamba eri nga teyitamu. Kati ennamba ogenda okulaba randomly ennamba ekkubira. By the way, how are you? Biki? Badde njagala kugamba nti nakomawo muno mazeemu weeks 2. Kyalina bye nkyamaliriza ngendako wa mami eyo. Nja kukukubira. Nja kukunoonya. And what's that? Abaana abo tobula nagambye nti ebigendererwa bya relationship ezo ezisinga si biki? Si birungi nti abantu beekozesa. People are just using each other. Okitegeera nti bali mu long distance relationship naye nga ebiseera long distance relationship ezisinga za bulimba nnyo. Olowooza ku 10 tulinako mmeka entuufu? Ziringa ndowooza 5. Ze ziri ze nakugambye kategore y'abo abantu nga Shami tubadde tweyagala e Kampala. N'ogenda bugenzi n'enkuwerekera. Tumaze emyaka nga 10 kati olwogenda. Tumaze emyaka 5, 2 n'ogenda. Because ate n'ekirala n'endala ezitera okukola bye bano ng'abantu bw'agenda ebweru talwayo. Nadda. Ngenda mwaka gumu, contract neggwa n'enkomawo. Ne bano bankalakata myaka 3, 4, 5. Oyinza okusanga omuwala nga mu DM ye ayinamu abasajja 6. Bonna abagamba akomawo. Nze no mbadde mmanyi bakadamba mmwe mubafeera naye babanga nabo ate babafeera. Nabo bafeere. Nabo bafeere. Naye lwakuba nti obuzibu bwokka bwe balina Katonda kye yabakola obubi nti abakyala bagwa nnyo mangu mu mukwano. Kati bwagwa mu mukwano kati ate fe abasajja tusigala ku mulamwa eyajja okulya akasente tava ku mulamwa. Osegera tava ku maili. Kati ye kyakola ng'osobola okutuuka n'ogwa mu mukwano gwo yeye nga ye asigadde ayagala kukama mu kasente. Kati yakuleerawo embeera yonna. Kati kankubulire olaba kino kankikubulire bulungi. Bino bye mulaba ku airport
omukazi najja n'alekawo omusajja si katemba. Those people are committed to other people but balina ababatambuliza ebyeyo balina abantu ababayisa mu kyokka ng'ate nabo babalaze nti babaagala. Weebale nnyo kati gw'ogenda okugyekamba kyo olaba buli muvubuka bw'oba ng'odeetinga kadaama oba ng'odeetinga omuntu ali ebweru ekintu ekyo kibeeremu naye ng'osuubira kitono lower your expectations kuba kyangu nnyo omuntu okukulowesa nti akuliyo ate nga takuliyo. So long distance relationships nti just nze kikale kisinga okunkwasa ennaku kuba ninafe abo nti bambi babafeze nnyo ate bakyabafera because omusajja bwe lwategeera nti kino yenkwaso yange omuntu kino ekintu akyagala nnyo tagenda kuvaawo agenda kunyweza ate kati bakadaama kano buno obubaka Shami mbuweereza bakadaama ng'olina omwana kadaama yenna ng'olina omwana bw'olaba omusajja nga afaayo nnyo eri omwana wo si kibi naye mwawule omukwano mwawule okufaayo. People should differentiate between care and intimate affection. Omanyi ebintu ebyo abantu tebabyawula si buli muntu afaayo nnyo eri obulamu bwo nti aba akwagala omukwano guno. Omuntu asobola okufaayo Shamimu omuntu naye ng'oyo omuntu akuze ayina eyo care. Okitegeera and sometimes omuntu asobola okunya nakunnyonnyola embeera gy'ayitamu n'omufaako si tekyeza nti it doesn't literally translate into love and intimate. Kati abantu bagenda ne balowooza nti olwokuba gundi abasajja bemulaba abo abafaayo ennyo ku baana bammwe n'agulira omwana w'obulabo omwana ne bakubira akafaananyi bamugulidde kimotoka kya $5,000 ekyo okiraba ekyo ekitambula ekyo ekya remote kigenda kubbisa akakadde ojja kugulira omuntu poloti olw'ekimotoka ekyo okitegeera. Ate ne kategore y'abakadaama eyo abalina abaana mulina ebintu byemukola abasajja bye bataagala bayira we nga newankubadde bandibadde serious na mu relationship mutuma nnyo batumi nze nafuna kadaama bo batuma ng'oli kadaama akeera ku makya n'akugamba ng'omwezi gugenda kuggwako ate bamanyiira mu kutuma kwabwe n'akuweereza lisiti kati olw'okuba nti emitwalo gino ekinana gy'abaaweereza abakusuliddemu 15 kati awulira nga kimuwa amaanyi okugamba buli kyakola ki ayinza n'okuddisaayo ebintu agaye mami alina ekibiina muweereko zino gundi waliwo omuntu waffe alima eri gye muweerezeyo $20,000 omwana fiizi biki kati n'ogenda nakasero oba yonna gy'aba akutumye waliwo omuwala ali abeera kabo waabwe naye nga ntuma ebintu muganda wange naye kati naye ng'omwana omukwano gubonyaabonya ate bw'okulira nnyo mukole ssente abavubuka yakutuma nnyo yantumanga kati ng'ekisinga okwewunyisa kola obeera nga aliko GPS anti akukubira kati ovuddeyo mu katale kati otuuse wano gundi azifunye gundi omuweereza bwe kyoba omanyi olunaku essente eyo ate ndowooza buli omu olina oweereza screenshot tokuba screenshot naye kati paati esinga okusumbwa eri wali ng'ogenze w'amaama otutte ebintu nze erina lina emyokwogera ekop okay Peacock. The Lane Soldiers are in place. Teyali yomanya gakisoga kya ICT mwakyakukyaki nga tiche tinewe mwene company iwekoba Ecop tiyali yoko maina gakisoga kyoba abe nakyo photographer yangwa ku omwana abe na ile tugolole Ecop aye anti chemberere ngeze twakola nga mbuto sukali sigala kibiriti watu kakwiduka wagula sigala waisi ayo walwacho bwongo bwagemyanga bifu ayo ojabo kutuma sukali ate ojabo ochemba kilo 3 eza sukali omutigo baba babeera banwanga sigala abakaira abeere eza tanwanga sigala kilo ya sukali omutigo wa sigala n'ekibiriti aye ngo yamungira oyemba mu kirala bibiri watandika wabichusa kilo ya kibiriti kilo ya sigala n'omutigo wa sukali Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Maino kuwa oka video call balabe shopping gye wakoze eki gye wakoze obeja mu sente ze baweereza amanyino baba anyino bera kusimba akikolako mukwano gwa babera kusimu n'abuuza mama
ettooke mulifunye anti jjukira baabimanyi bye yakutuma maama ettooke libadde litya anti ayinza okuba tamanyi kulonda ttooke kumbe confirmation y'ettooke lyatadde ku lisiti lituuse maama anti kabasmati nako nga bwomanyi kumanya eyakabasmati kaweereza maama agaye kabasmati ngalabe aleme gaa nti kitalo gomesi yo ndowooza ogirabye maama bakuwe burisiiti oleme kulowooza nti nno saaguze kintu kya bbeeyi gundi omukubirako nga yakugambye gula y'abiri anti Jennifer omukubirako nabadde nga bamuweereza abiri ge omanyi oba agafunye naye guludi nakugambye dda ndi nkoze ki nziweereza so kati okwo okutuma okwo kwe mutuma abasajja tebakwagala men are not errand boys osege tetwagala kukola nnyo mirimu egyo tawuka ddeno bwe mba nkikoze nnyina kikola nga kwagala kwange osegera naye omusitu bwakufuula genda nalina obuyimba bwange obwabapangisa buli awo nabweru munnaye ogendayo okono takugamba genda kusoloza sente obumulabireko oba bukyali mu good condition otuukeyo olabe baŋŋambye toyi yagwamu biki kati kugamba n'obeera nga gweokola bukozi ki ate munaye bamanyi nti no mmwe temuba bize okitegeera kati ate n'olugezigezi mulina olugezigezi abaana abo bebeero bye balina omanyi wano omanyi ffe wano wetuli omanyi wano ebweru omanyi wano e Canada omanyi wano e Dubai mukwano si gwosoose okulinyunyuni muveemu amaalo ne excitement omanyi kati ffe wano weather yakyuse weather bwekyuka togaffe nenkuba tetonnya wano weather tekyuka olina gamba omanyi kati naawo tugenda mu winter kuganga alinga gamba oba winter mukolodi yagwa otegera tugenda mu winter oba baakuteekateeka otegeere nti kati nzira mu mbeera bweti kaba kavimbo omanyi kati tugenda mu winter I'll be on and off okitegeera neera ogenda sigala oli mu kiyumba ogenda kukola emirimu gyo ogenda kulembeka muzira muleme tuvimba nnyo okitegeera omanyi kati ate n'ekirala kintu kye balina bayirawe baagala nnyo okubeera ku ssemu ebbanga ddene naye eyo kyansima mugibawa andi kati ekyo tukikola wali nga tutandika tunyweze ekintu kyaffe n'olina okumanya nti abantu bawoleka e Kampala obulamu nabo butambula balina bye bakola okitegeera tuleme kubeera ate nnyo mu mbeera eyo ezibuwaliza ki bantu bulamu naye nga zo long distance relationship abaana ab'obuwala naddala bakadaama mwegendereza abavubuka bali e Kampala wano nga baba baliddeko abafere bangi omuntu agenda kujja n'obuntu bwe buwasigaza obutonotono abutwale okitegeera bino bye muwulira nti omuwala yavudde baweereza sene mugula amapoloti mugagulira mannya go okitegeera olina agamba munnaye genda ku gundi yange ongulire matiriyo ki n'otuukawo nga sente zonna yazikola ki yazibba because akutegese golowooza zze n'ebigendererwa ebituufu exactly kumbe be ekigendererwa kyaba akwagalamu ki akwagalamu kasente so omuntu yenna nga tonnagenda mbwogenda mu long distance relationship njagala okimanye nti long distance relationship ezisinga kisala budde they are passive relationships tekigenda kuvaamu nnyo kintu kiri awo kibala okuggyako omuntu ng'alina ebigendererwa ebituufu okuggyako omuntu oyo ng'akomawo okwo naye bano bandi mu myaka 5 nasayininga contract nze era kati nze nemwemba nga ngenze kukwana kadamba nangamba omanyi contract yange ya myaka 4 nakatambulako gumu osigalako hayi manyawo tewali mulamwa abaana bo basumbuye ebyaddala naye nga abavubuka ate bayika bakozeeko effujjo lyamaanyi nnyo kikyo kadama kyeyakola ekyo n'ogamba ate kati ona nze kadama gwe sigenda kwerabira Kadamu oyo enoterera manyawo ba sister Kadamu oyo twede badde manyi ba okumala emyezi 8 ku online kati najje Kampala kati wajje Kampala ino omwana nangamba omanyi ngenda ko ati wa mama Masaka naye mutabani wange abeera Maya so kati nja kuyitirako emaya ndaba omwana ndoke nkoleki neyongere bwenkomawo nkoleki nkulabe kajukiro obeere n'omwesunzo oyagala okoleki okwatemu ne weegogola okisegeera buli kimu n'okikola kutulu n'omunywa n'okatumya n'osiigako ka oyiro ka bubbles akalibido oyagala omwana ajje omudigido nga gwegwo omwana n'agenda mu kyalo kati ankubira aŋŋamba omanyi ngenda kujja eyo naye nkyalinamu ebinkute wano weeks 2 then ngenda kola ki naye unfortunately ngenda kujja nkulabeko ku Friday Saturday ku Sunday nkole ki ngende kuba ku Monday nzirayo wa bweru nangamba wonna wanaakola ki wanajjira eriddeko tekola ki tekutula oyinza okikkiriza omuwala yali aŋŋambye kujja ku Friday
yajja ku Saturday nga bw'obimanyi tukwasagala ekiro yatandika okumbulira ebiboozi bye nti obadde okimanyi nti ebbanga zino weeks 2 ze nali nkugambye mbu nina byenkwasaganya nagenda ndabe ku taata w'omwana munaye taata w'omwana n'agenda mpera sente zange eza tiketi eyali enzizaayo nga sente akola ki ng'azirya namugamba kati ogenda kukola otya nagenda mbadde ndi wano nga njagala bw'oba olinayo manerenda g'omanyi atuwole ku kasente nsobole okuddayo njizikuwa nga nkoze eki nga ntuuse entunuulira omuwala omaze olya olwo ndiddemu manjukira waba yakajja omuwala yenna nga yazze kujja mu kasente obeera ku meni oba ku bufe oba olina okukwatamu nentunuulira omwana w'obuwala oli kati okumanya abawala baffere ndowooza ali alina ssente naye nga omanyi jjuka baba bagenda balina ebintu bye batwala kati nga yasa ayagala kubeerako akasente kakola ki naye nga tofaayo ne weziba mitwalo nga 5 ku 8 nze ssente zenkola ki zenjagala endala nja zifuna yamugamba omanyi sijja kusobola sirina manerenda gwe mmanyi wayitawo ennaku ezi ng'omwana ow'obuwala ampeereza ka message kati jjuka batuuka eri afuna ennamba ngenda okulaba ennamba sigimanyi 966 ampeereza oli otya biki ngenda muze gundi natuuse ebweru kati ntandika obibuuzaamu omuntu eyangambye talina ssente yatuuse ddi ebweru nali mutaddemu 15 gyange ng'olwo mmanyi agenda kuba processinga ku bipapula kumbe bino byonna agenza okujja wano nga yabadde yantegese butegesi okitegeera yagenza okujja wano nga n'ebiri byaddanga mbu boyfriend we simanye yali asendeza tiketi yabadde akola ki anfumba bufumbi mukwatibwe ki kisa abaana abo bakadamu 15 gigenda bwe gitya jukira kati ezo sente ozirengera ku muvubuka nyingi bw'obanga osazewo oyite bano betuwa ekyebiri ebiri omanyi abaana boobeeramu abamu bangi baana bonga musanvu bano bekyebiri obulumi obwo bwali butya buluma naye omanyi naffe oba ozoganyizza ebbanga erimala kati ogenda neweebuulirira n'ogamba nakuzaana nga gaweddeyo kati so omuwala akyasinza okukubba yakubba emitwalo 15 yanziba 15 naye gwe ogimanyi egy'Uganda wegimanyi egy'Uganda omanye emitwalo 15 egyo Shami nga naziweereza maama wange Sala gyasimbula omanye edduwa eziyinza okuvaawo kati gwe abawala bookwana bakufunamu ki kusoma butabu njagala nkugulira akantu kano ekintu ekisinga okubeera expensive omuntu kyayinza okuwa omuntu bwe budde nze ngaba obudde kyekisooka ekyokubiri ku nsi ya Mukama eno omuntu ayeewaayo n'agamba akakugumiikiriza akusembeze mu bulamu bwo ofuuke kitundu ku bulamu bwo manyi kyekitegeeza because ngenda kuwuliriza ebizibu ngenda kuwuliriza kino ate ndi mugonvu nze ontuma ngenda emirimu ngikola tosobola kugamba nti mama wange mulwadde ali wali nsambya ne musimutwalira kamere nkatwala seekuluntaza ekirala kanyampisa n'omudigido bw'oba onguddemu omudigido ngukuwanga kyekyo okuba nze kyenamala okuzula ngunaalya essente y'omukyala olina okubaamu omudigido nga gwa ddala olina okumuwa ensonga lwaki tajja kulaba bantu balala kati bwe kyolina omumanya nti ate n'ekirala kati olamu eno ensi abantu nga balesenga obayitire ng'okubeera n'omuntu akulowoozesa nti akwageza Shami so kati waitukola empisa z'olina okutuma tokirinaako buzibu ate siina yange kugulu so nina okuba mukkakkamu tolina ki siina yange kugulu kati munnaye nina okuba mukkakkamu kyeki sirina yange kugulu bategedde bane temujja kujjanga wano mundeke mulooko temugala kujjanga wano mundeke mulooko bategedde kati abantu akoko kabadde kabagezi bokka ekyo buli musajja so kubanga olina okuba ennwana gy'olwanyi olinayo ne bashuga mami abaali bakukozeeko emikolo bashuga mami abo mbate babaako embooko kuba mbadde njagala wetudde onnyumizemu ku mbozi ya shuga mami
kuba kali omwana omuwulize olina okuba emirimu ogikoze ate nga eko olina b'obanja asitera babanja kuba bo tebalumya tebalinga bakadde babikolerawo kuba balimoti emikyungo gibanga emikyungo akunyiga tuula wali okola kino okola kino negwe oli muwulize kyekirungi ate ekyo kisitezijjako nti ndi musajja era obukozi kali kakugamba naye neddakolamu ku mputtu naye bw'otunuulira kalenda nga kalenda ekugamba enju gy'osulamu siiyo ne weebuulirira n'obeera mwana muwombeefu era omwana omuwulize okitegedde ekintu ekyo ku executive media kwobadde njagala okutegeeza nti genda ku Memezi Glamour obeere nga weefunira obukaayi obulungi obwa buli kika kossa prayer dresses kossa hijabs ennungi n'obuwoowo obulungi ate eco photography and videography bakola ku mikolo egy'enjawulo sobeera ng'obeekwata ku kifaananyi ne vidiyo Shamim Manja lyerinnya lyange bwetyo bwe mbadde ne white collar olunaku olwaleero ne Sunday ejja bwetyo bwe tugenda okubeerawo wano ate atuyisizeemu bingi omanyi bye mbadde simanyi era bingi nnyo bye ntegedde kansubire naawe olina ky'ofunyeemu otabagambye neetaaga nnoonyeeko weetunde nkakola relation by the way I'm a relationship counselor so ati okomye kumpi nti aneetaaga nnoonyeeko n'endowooza you are sharing your sheriff not my dear not yeah she's doing not my dear I'm a relationship counselor there are people out there that are hurting people that are depressed oba olanga olina omuntu gw'oyagala okwogerako si kyajinga kinene nnyo naye kiringa okubeera ekikulu kyekyo ky'ogenda okufunamu so osobola n'okunnoonyako ku mitimbagano Abdul White Collar platform zange zenkozesa naye nga enamba ngibawe gibawe abaana bayinza okunoonyako aneetaaga ng'oyagala kwogera ku relationship yo olina ebikusumbuwa 075 7 82 66 66 kanjiddemu gumu 075 7 82 66 66 eyo osobola okupeeza ka message ku WhatsApp then tuba nga twogera naye nga omukwano kyekintu kye tutasobola kwewala so musibe bulungi mweraba tusinkane weekend ejja bwetyo bwe tusigadde abadde nze